Haleluya, 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 haleluya. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Nebaza Katonda olw'amakya amalungi, nebaza Mukama kulwa buli ssekinnoomu gwali eyo awuliriza morning breakfast. Morning breakfast osobola ogifuna ku social media platform zonna, ku YouTube, ku Facebook ne ku online church. Nawo osobola okugifunirako. Nebaza Katonda gwali eyo gyekusanga n'otakoma kugirya gwe weka naye n'ogamba kanshyalingako ne bannange abalala weewaawo abamushyalingako ne bannammwe ku platform ez'enjawulo ezimu zesimanyi namannya, naye nebaza Mukama kubanga ekigambo kya Katonda kisigala kiri weewaawo. Buli ssekinnoomu yonna gy'osinzira morning breakfast gyekusanga. Katonda ng'akoze obujulizi okuyita mu yo, ekitiibwa n'ettendo tukiddiza Mukama era tugulumiza linnya lye. N'amakya ga leero katusabe ku lw'ekigambo kino. Katonda omulungi, Katonda ow'ekisa, tukwebaza tuwadde amakya, tukwebaza Mukama atukuumye, tukwebaza tuwadde obulamu, tukwebaza ku lw'abakyala n'abaami abagenda okuwulira ekigambo kino Mukama okuyita mu nze okuva gy'oli, era kwe kusaba kwange Omwoyo Omutukuvu omaamire ku buli mukyala na buli mwami akiwulira, omukolere obujulizi, omusumulule ku makya ga leero, wabeerewo Mukama okusumululirwa ddala eri buli kintu ekibadde kyakwata omukyala oyo, buli n'omwami oyo Mukama weegulumize eri obulamu bwabwe. Kwe kusaba kwange Mukama wakati nga mpeereza okole obujulizi, wabeeko omukyala n'omwami gwokomako wakati mu morning breakfast eno. Ffenna ne tuddamu nti amiina. Ekyawandiikwa kye tuze nakyo kigamba nti naye n'addamu n'abagamba nti buli kisimbe Kitange ow'omu ggulu ky'ataasimba kirisimbulizibwa. Abooluganda Yesu yebazibwe. Wano Mukama waffe Yesu Kristo yali addamu ku baweereza baali bagenza okubuulira enjiri ne bamugamba naye omanyi nti ekigambo kino n'Abafalisaayo tebakyagala kibawulikikira bubi. Abooluganda Yesu yebazibwe. Buli woowulira nga ekigambo kya Katonda tokyetaaga, buli woowulira nga buli muntu ayogera ku Kristo Yesu owulira bubi, ayogera ku bwakabaka bwa Katonda owulira bubi, manya nti waliwo ekisimbe Katonda ow'omu ggulu ky'ataasimbamu ggwe ekiri mu bulamu bwo, munda mu ggwe, mu musaayi gwo, mu mubiri gwo. Tekikoma ku ekyo, n'endwadde n'emyoyo emibi, obulimba obukuusa, obubbi, okuyomba, okunyiiga, obusungu, njogere kindeke ki, naye gomanya nti buli kisimbe Kitaffe ow'omu ggulu ky'ataasimbamu ffe. Bayibuli eyogeranga Mukama waffe Yesu Kristo yagamba nti kirisimbulizibwa, so that ku makya ga leero kwe kusaba kwange nnyinza obutasaba kugenda nnyo mu maaso, naye tunuulire ekitali kya bwakatonda nga kisimbiddwa mu ggwe, nga kikulya, kigenda kyeyongera okumaamira munda mu bulamu bwo. Mu ebyo mulimu olugambo, mulimu obubbi, bintu bingi byensobola okumanya nemalayo, ebirala oluusi nesitabikoonako. Endwadde si kya bwakabaka bwa Katonda okubeera mu bulamu bwo, okufumiitiriza okubi, okubeera nga kwegamba munda mu ggwe mulimu ekitali kya bwakatonda. Naye Bayibuli egambye nti na buli kisimbe, naye n'addamu n'abagamba nti buli kisimbe Kitange ow'omu ggulu ky'ataasimba kirisimbulizibwa. Okwemulugunya munda mu ggwe oyinza obutemulugunya dayirekiti, naye ng'ate munda mu ggwe weemulugunya. Omuntu ow'omunda talina ssanyu, okitegeera, talina ssanyu, tabeerangako awo n'awulira nga awulira obulungi eri abantu abalala. So means waliwo ekisimbe Kitaffe ow'omu ggulu ky'ataasimbamu ggwe ekyetaaga okusimbulizibwa. Kati ku makya ga leero ng'oli eyo, essaala yakusimbuliza
osabe Mukama Katonda akusimbulizeemu ekyo Katonda kyatasimbamu wabula Sitaani kyagenda asimbasimba mu ggwe. Ayina ebisimba Katonda si yabisimba mu ggwe. Ayina endwadde ekuluma Katonda si yagiteeka mu ggwe. Byebyo Bayibuli byeyogerako na buli kisimbe kitaffe ow'omugulu kyatasimba mu ffe kirisimbulizibwa. Essaala yeeyo gye tugenda okusaba weetunulemu naawe ogambe naye bannaayi obwavu kiki kyolaba mu nsi ey'omwoyo okwemulugunya mundamu gwe nga olinamu okwemulugunya ku lw'abalala abantu abalina bye bafunye. Njogedde ku bulimba gwe nga bw'oba tolimbye towulira mirembe, bw'oba toyogedde ku lugambo owulira nga ataliiwo. Naye manya ekyo kisimbe Sitaani kye yasimba mu ggwe ekyokutambuza olugambo, obulimba, obusungu. So twetaaga okugwa mu maaso ga Katonda asimbulize buli kisimbe kyonna ky'olowooza nti kiri munda mu ggwe. N'ebirooto ebibi, ebyo ebirooto ebibi nabyo si Katonda yabisimba mu ggwe. Byetaaga kusimbulizibwa okuviira ddala ne ku kikolo gye biva. Katonda omulungi, Katonda ow'ekisa, tukwebaza Katonda atuwadde ekigambo kyo okuyita mu nze. Oyogedde Mukama gye tuli n'ogamba nti buli kisimbe kitaffe ow'omukulu kyatasimba mu ffe kirisimbulizibwa. Katonda ow'ekisa, tufukamidde wano ku Namulondo yo wansi w'omukono gwo Mukama, tukoowoola ekisa kyo Mukama. Twambala amaanyi Mukama, nyambaza amaanyi Mukama ku lw'abakyala n'abaami, nyambaza amaanyi Mukama ku lw'obuweereza buno Mukama. Buli kisimbe kitaffe ow'omugulu kyotasimba ku buweereza buno Mukama Katonda nkwegayiridde kisimbulizibwe. Buli kisimbe Mukama kyotasimba mu buli mukyala na buli mwami ali mu kuweereza wano, na buli mukyala na buli mwami ali mu maaso go kaakano awuliriza morning breakfast yonna gye musanga, nkwegayiridde simbuliza ebyakwata omukyala oyo, simbuliza olugambo omukyala oyo, simbuliza obulimba mukyala oyo, simbuliza Mukama endwadde ezimuluma ezo ezimutuusiza okulwa emirembe nga buli kasente kakwata kagenda bugenzi mu ddwaliro. Oyogedde okuyita mu kigambo kyo nti na buli kisimbe kitaffe ow'omugulu kyatasimba mu ffe Mukama kisimbulizibwe. Emyoyo emibi gisimbulizibwe, okwaka mu bantu kusimbulizibwe, okwematiza Mukama kusimbulizibwe eri buli mukyala na buli mwami ng'ali eyo naye ng'agenda n'ayaka n'akwatibwa ogwo omwoyo gw'okwaka. Katonda ow'ekisa ogwo omwoyo gw'okwaka Mukama si kisimbe kye wasimba mu bulamu bwaffe, naye nkwegayidde Katonda ow'ekisa, simbuliza buli mwoyo mubi, olugambo lusimbulize Mukama, okwematiza kusimbulize, buli mwoyo mubi kusimbulize, obujja busimbulize, obutayagaliza Mukama busimbulizibwe. Tusimbuliza buli mwoyo mubi eri buli mukyala na buli mwami, tusimbuliza buli kisimbe kitaffe ow'omugulu kyatasimba mu ffe. Katonda ow'ekisa nkowoola amaanyi go, Katonda ow'ekisa nkowoola amaanyi go, amaanyi ag'omwoyo omutukuvu, amaanyi ago agajja ejjinja ebyali bigalamiziddwa ku ntaana ya Yesu Kristo, ag'amaanyi ag'omwoyo omutukuvu Mukama genkowoola ku bulamu bwa buli mukyala na buli mwami oyo abadde yalwala ekirwadde ky'okuluma omutwe. Katonda ow'ekisa nkisimbuliza ku bulamu bwe, nkisimbuliza ku bulamu bwe, buli ekyali kyakwata amagenda g'omukyala oyo nkisimbuliza ku bulamu bwe. Simbuliza naawe ali eyo, nsimbuliza eno spiritual warfare, nkwegayiridde ali eyo negataako, osimbulize ebyo ebyoyi ebibi ebikwata abaana ne batandika okukula nga babayita balalu naye nga tebakuba mayinja, abaana abatakyawulira bazadde baabwe, abaana batakyayagala kudda ku masomero, weewaawo nga n'okudda ku masomero kutuuse naye ng'omwana tayagala kudda ku ssomero, abalala batwalayo lwampaka, abasomesa ne babasomesa naye nga tayagala kulya byamusomesa, abalala batoloka basula tebatuuka ku masomero, abalala babuuka ebikomera, abalala badduka dde ewaka naye ng'ekyabatuuse waka basula mu ttale, basula ku street, basula ku nguudo nga byoyo bibi bye byabambala. Katonda ow'ekisa numbaga n'ekyoyo ekyo ekikwata abaana abato okuva ku myaka 5 paka ku myaka nga 18 ng'omwana yafuuka ekizibu, bamuyita mulalu naye nga takuba mayinja, ekyo ekyamwambala tukyambala
tukirumbagana tusimbuliza buli kyoyo kibi ekyo ekiri mu musajja ekiri mu mukyala ekyoyo ky'obwenzi Mukama omwoyo ogwo ogw'obwenzi tugulumbaganayo najye gusibuka tugusimbuliza Mukama oyogedde okuyita mu kigambo kyo Katonda ow'ekisa n'ogamba na buli kisimbe kitaffe ow'omugulu kyatasimba mu ffe kirisimbulizibwa nsimbuliza buli mwoyo mubi nsimbuliza buli kisimbe ekiri mu bulamu bwaffe nsimbuliza buli kisimbe ekiri mu bulamu bw'omukyalo oyo nsimbuliza buli kisimbe ekiri mu bulamu bw'omwami oyo obwenzi mbusimbuliza obujja mbusimbuliza obusungu busimbulizibwe Mukama mbusimbuliza Mukama era byonna mbisindika mu nsenyo enkalu mbikowolerako omuliro gwo Mukama byokebwe n'omuliro ogwo ogutazikira mbisimbuliza Mukama nsimbuliza obulogo nsimbuliza obukyayi nsimbuliza endwadde nsimbuliza ebyoyo ebibyo ebijja bibuukirabuukira ebyo ebiva ku kika ebiva ku bukojja ebiva ku busenga byonna mbisimbuliza mu bulamu bw'omukyalo oyo mbisimbuliza ku bulamu bw'omwami oyo mbisimbuliza ku baweereza abo Mukama mbisimbuliza ku basumba bonna Mukama omwoyo gw'obwenzi Mukama ogutambula nga guva ku kanisa ono n'ayenda ku ono n'ayenda ku oli n'owulya nti ate oweeri yayenza egindi ogwo omwoyo tugusimbuliza Mukama tugusimbuliza ku baweereza tugusimbuliza mu kanisa tugusimbuliza ku basumba omwoyo gw'obwenzi tugusimbuliza Katonda ow'ekisa wabeewo ekisa Mukama kwe kusaba kwange Mukama wabeewo ekisimbulizibwa Mukama amaanyi go Mukama gatambule nga gakola buli wamu Katonda ow'ekisa buli kisimbe kitaffe w'omugulu kyatasimba muffe kisimbulizibwe weebale omusumba omulungi weebale Yesu ayagala okulokoka ateeka emikono mu bbanga gamba nti ayi Yesu nsikiriza n'omutima gwange okuweebwa obutuukirivu era njatula n'akamwa kange nti ndokose amanya gange gano gogere gaddemu nate mugambe nti ayi Yesu amanya gange gano gajje mu bitabo by'okufa amangu ebitabo eby'endwadde ebitabo eby'okusirana ogawandiike mu kitabo eky'obulamu n'omukisa n'okuwangaala amiina azzeemu ebigambo ebyo oli mulokole Mukama akumpeera omukisa akunjagalira akunyweze akuggyemu buli mwoyo mubi oyatudde ebigambo ebyo oli mulokole ddala Katonda ow'ekisa akumpeera omukisa Mukama abanjagalire olunaku olungi Emmanuel